Olaba munnange nabadde nkoma wewaka naye natukyala ku kisaawe nga ngenda kutuuka ku airport wano okulinnya ennyonyi endeete Uganda. Bagenze okuceekinga ensawo yange nga bano baboosi bange banteereddemu amasasi 8 ne bankwata ndi wano ku poliisi eriyadi. Sinnategeera nakigenda mu maaso, tebannampozesa wabula bantadde buteesi wano mu kkomera. Naye kati nene essimu gye njogereddeko naye yamusibe, naye lwakuba mulina Uganda yampaddeko. Abadde alinako data nga nze sirinaako. Maama mugambe ategeeza abalala bonna oba alina amagezi gonna gaayiya simanyi, naye nga omusango gwe bantaddeko gwa amasasi gali 8 bagasanze mu nsawo. Kamera yeyagalabye. Akati olaba nva kubuukiriza ono bulungi. Bosi we yamugambye nkutunda nze mpwesiisa ki mpwesiisa ensiri z'okusasula. Omwana n'amugamba obeera ng'owessa ssente tegeeza ofiisi emanye ng'ontunda, oba ntwala ku ofiisi kwe wantoola ofiisi ebeera ekola ki entunda, oba ng'olemereddwa ndina akasente kange neegulire air ticket nzireyo ewaka. N'amugamba ati kampani bagiggalawo teriiwo. N'amugamba oba teriiwo ngulira air ticket nzireyo, ati sirina nsimbi. N'amugamba ndina ezange zenterekanga, genda ongulira tikiti nzireyo ewaka. Kakati eby'okumusasulamu amusasuddemu ekyo, kumutera amasasi mu nsawo. Bannange Kadama TV kojja mate Kadama muwulidde bamuteeredde amasasi 8 mu nsawo ye bwe yabadde ajja Uganda. Baboosi be bagataddemu bw'agamba, era agamba kaakati bamukutte tebanamujja kwa statement naye ali ku poliisi. Ebintu bino tuzze tubagamba nti buli bw'oba ova owantu checkinga keesi yo, buli bw'oba ova owantu toweesiga muntu yenna, toweesiga abantu abo b'okolera ne bw'oba obakoledde emyaka emeka. Iyo program twagirwaniza eggulo ne tubalaga nti va owantu nga bakyakwagala. Bw'oba okoze owantu ebbanga ddene tolowooza nti ebbanga eryo lyokoze eddene waliwo engeri gye bajja okubeera nga bakusuusuutamu. Tuyinza okugamba ku 100 abantu abasobola okuyitamu n'ofuna omuntu ng'omutima we guli clear bayinza okubeera nga bantu 2 bokka be bafuna omukisa ogwo. Neegwezaako okubeera nga buli bw'obeera ng'oli mu nnyumba manya tolimu abo 2, manya oli mu 98. Omuwala addayo bwabwe bambi amaze okukola naye bamuteza amasasi. Kati bagenda kutandika okubeera nga bamubuuza ebibuuzo buli kimu. Amasasi wabadde ogatwalawa era lwaki wabadde otwala amasasi ga boswo? Twabaleeterako ne Kadama gwe baatega gold. Omukyala yafuna gold we yenna gwe yalina n'amuteeka mu keesi ya Kadama, n'agamba nti Kadama abadde amubbye gold we. Mubeere beegendereza ddala nga muli kumpi okuddayo ne bwe mubeera mu nnyumba z'Abarabu n'olaba ekintu ekitali kituufu, n'olaba ekintu ekitagenda mu maaso bulungi, beera nga mwegendereza ddala amakeesi ago g'ogamba nti osibye. Era twalina puroguramu wano Kadama TV ne tubalaga omuntu agulawo atya keesi yo. Kadama TV yagibalaga n'abalaga nti omuntu agulawo keesi yo n'ateekamu byateekamu n'azzaawo zipu n'otategeera nga ne kufuli agireseeko, n'ojja n'osumulula naawe ebintu n'obisangamu, n'owewunya n'ogamba mu butuufu ebintu bino byagenzemu bitya. Mubeere beegendereza. Kadama ali musango gwa kubeera nga abadde ajja ebyokulwanyisa, kuba ogwo gubeera omusango. Obadde ojja ebyokulwanyisa mu Saudi Arabia ng'obitwala Uganda. Kuba ekyo ne bwe baali badde wano e Uganda ne bakukwata n'amasasi mu butuufu obibuuza otya?
batandika gamba nti mwe muyeekera gavumenti obadde oleetera bajaasi sampu z'amasasi ge banaakozesa n'omutuulo ebyokulwanyisa obadde oleetera abantu abaagala okucyankalanya gavumenti sampo nti begati ne begati ge tulina esawuli laba bwe bakuteekako omusango gw'otamanyi wadde n'akatono bannaaye mubeere beegendereza nga muli mu biyumba omuntu ajja kutega ekintu nga tokimanyi nako kati mubutuufu Kadaama atwale amasasi 8 ne bali balimu ne wegabeera abiri agakoze eki kati baboosi bamaze dde okukola statement Kadaama yabbye amasasi gaabwe Kadaama yabadde atwala amasasi ate ekiriwo kyemulina okumanya nti bano baboosi bo bamututte bamutaddeyo bulungi nnyo tebalina nakye bakoze eki kyebalaze nti noba waliwo n'ekintu ekibuze nga bakimanyi nti kukisayo bwe bajja mukwatira kuba amasasi ago kamera yagalabye bwe baadde basikaninga ne balaba amasasi agali mu keesi ya Kadaama twabalagako akakodyo ng'omuntu afumita peeni oba omuntu Kadaama TV yajje balaga omuntu afumita peeni oba ekisumuluzo mu zipu n'ateekamu byateekamu n'azzaawo zipu n'obeera nga tosobola nakumanya nti keesi yo bagikuttemu kati waliwo n'akakodyo akalala kaakati ate njagala ofune keesi yeeyo keesi buno obwekulula genda ogifune ng'owuliriza vidiyo eno keesi eyo yeekulula laba obupiira obwo obwekulula obupiira obwo obwekulula bw'olaba nga kuliko obusumulula awo wennyini basumululawo era nazzaawo ng'asumuluddewo ne babuyita ng'ayina nga sita n'akasumulula nazzaawo n'ayingizaamu ebintu byayingiza kati amasasi agayisaawo awo bulungi ne bwaba takutte no ku zipu then bw'oba nga toyinaawo busumaali bwe basumulula akantu ako kennyini ako akapiira wekakwatirawo wennyini osobola okukasikayo n'amaanyi n'oteekamu by'oteekamu ate era n'okazzaayo n'amaanyi nga tewali kiraga nti abantu wayiseewo ekintu kyonna bane mubeere beegendereza naye nga method ekyasinza okubeera ng'ekozesebwa yeyo gye baabalaga nga omuntu osobola okukozesa peeni n'ogifumita mu zipu oba ekintu kyonna ekiri sharp n'ofumitamu mu zipu n'oteekamu ebintu byonna byoyagala oba n'oggyamu ebintu omuntu ku kisaawe n'ogamba nti mwabaddemu sente zange zonna bazitutte n'otandika kuwaayiriza ono owaayiriza oli naye nga ddiiru yonna yakolebwa ku kisaawe kati Kadaama ogwo omusango agenda guvuunuka ati omuntu omukoledde emyaka gyonna gy'omukoledde gy'omuyambye n'omukolera wadde naye aba akuyambye n'akuwa sente naye ate n'akusasulamu mu ngeri eyo weegendereza omuntu oyo gw'oyita mukwano gwo weegendereza abantu abo b'oyita nti n'abantu bano banjagala bajja kukola ekizibu bajja kukola ekintu ate buli lunaku twabagamba wabeerawo ebintu ebipya ebijja mu bulamu bwa Kadaama muwulirize nga muyige kuba buli lunaku wajjawo akakodyo akapya kuba tubadde tumanyi nti bateekamu ssente bateekamu goldi bateekamu ebintu ne bagamba nti gwe obadde okibbye katono bamuteeredde mu masasi baaba munnange nabadde enkomawo ewaka naye natukyala ku kisaawe nga ngenda kutuuka ku airport wano okulinnya ennyonyi endeeta e Uganda bagenze okuceekirira ensawo yange nga bano baboosi bange banteereddemu amasasi 8 ne bankwata ndi wano ku poliisi eriyadi sinategeera nakigenda mu maaso tebannampozesa wabula bantadde buteesi wano mu kkomera naye kati nene essimu lyenjogereddeko naye yamusibe naye lwakuba mulina Uganda yampaddeko abadde alinako data nga nze sirinaako maama mugambe ategeeze abalala bonna oba alina amagezi gonna gayiya simanyi naye nga omusango gwe bantaddeko gwa amasasi gali 8 bagasanze mu nsawo kamera yeyagalabye